omukwano gumangamba otitolita abangi bagenda abangi bo bajalele olwo sekabalire embaga niyezazeweza olwo sekamakwebwekuba tugenda kukwebwekuba ono kuomasekamba otitolita yabeno bagenda abangi bo bajalele sekabalire embaga niyezazeweza kwagala nnyo Okay, nga tusinzira Ematuga Wakiso tuzokubeera nga tubatusako omukolo gwa mwana muwala that is Debbie Susan yali mukyala wa Big Guy. Ekyo tekisobola kuba nga kibulawo cause bano beeyinamu n'abaana naye nga ku mulundi guno agenda kuba nga atayanjula mwana munne Shafik mu mbeera ey'okubeera nga ate munnaye naye ebintu abifuula official mu mbeera nti omusajja we gwe yazalamu abaana alabise nga ali bize okusookera ddala bimuwuuba struggle y'ekibiina kye ekya NRM buli lukya wabeerawo ekipya kye babeerako okulaba nga ate bagusa so mu mbeera bwetyo ebya family byo ne bibeera nga ate byagaana. Big Guy musaamu ekitiibwa olw'ensonga y'omu ku bavubuka abasobodde okubeera nga tebazaala mu bakyala baavu machas abakyala bonna bazaddemu tebanyigirwa mu ttooke naye at least record yo akyagiina nti ku mulundi guno ba mu mbeera yonna abaana be bonna abazadde mu bakyala abayinamu so mukyala woono ye atwaliddwa officially amaze okubeera nga ayanjula omwami we Shafik nkuba kyeyo era ng'omukolo guno hypinze nnyo n'emmotoka ez'akabi ez'abaliko emmotoka emyaka emipya emyaka egiriko gyonna zirese ku mukolo guno gumu ogw'okukyala era nga omukolo guno akwega abayisiza nga abagagga abalina mukubaddeko bankuba kyeyo ab'enjawulo era nga abamu ku bakyala tulabyeko nga munnaye ekizigo bakyettanidde ebitagambika ate era nekibeera nga kibakoledde mu mbeera bwetyo so abaami banyumye abakyala banyumye mu mbeera y'okulaba nga ate buli kimu kivaayo bulungi nnyo nga tusinzira Ematuga wano nze lujja eno Captain Music naye nga mbategeeza nti byonna tubikola olw'abasponsors baffe ab'enjawulo okuli Sozo Properties bagula ebintu ebikozeeko eby'omunyumba restaurants gym saloon nga bikyali mu mbeera nnungi nnyo basangibwa Kyekakamuli Road n'ennamba z'essimu weeziri awo Abakato Akula Construction bo ate ne babeera nga Abakato Akula Construction bo ate ne babeera nga bakolera plan ey'ekizimbe kyonna ku mutendera gwonna kye wali yagaliza okubeera ng'ozimba kosa ne biodigester oba septic tanka ey'omulembe guno etwala space ntono nnyo tewunya basangibwa na Lukolongo n'ennamba z'essimu weeziri musobola okuteesa ku muwendo gyonna ne mutegeregana ati ne babeera nga bakolera ekisinga kosa n'Abazwa and Sons bano baba supplyinga ebikozesebwa mu kisenge okuli pillows duvet amasuuka bed cover kalonda yenna omulungi ow'omutindo basangibwa ku Mukwana Cape kosa n'ennamba z'essimu nabo weeziri wansi awo bwe tugenda ku bakasa mitala Kaga Logistic Company bo kye bakola kwe kusaabaza ebintu okubijja China okubireeta mu Uganda oba okubijja mu Uganda okubitwala China mu nnaku 4-5 business ng'etambula basangibwa ku Total ekizimbe kya Jesco Beauty Center mu kibuga Kampala ennamba z'essimu ne ku office e China era n'ennamba yaabwe osobola okubeera nga ate nayo gifuna bulungi nnyo nembeera nga mukola business mukyala Maria Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana zitegeera nnyo alina akayimba akayita mwana wange akayimba kanoonyeeko gwe omuzadde n'omwana alina access to internet kanoonyeeko ku YouTube channel Mariam for Children then ne ku Facebook Mariam Music so n'olw'embeera eyo tugenda kubeera nga tetweyongerayo mu maaso n'omukolo guno ogwa mwana muwala Susan Debbie yali mukyala wa Big Guy ng'omukyala anyumidde mu kiteteyi of course ekiteteyi bw'ekitunulira ssente empitirivu zirimu ekyeyo kiri kye boogerako bankuba kyeyo nga bye babikola then n'otunuulira embeera yonna engeri gye bakikozeemu era nga njagala officially mbatwale ku mukolo nga mbawa King Saha nga ajjayo omugole mu nyumba.
I'm in love, baby, you are getting it. I'm in love, baby, Shana Vera. I'm a baby Shana Vera. I'm a baby ayo mukwano gwa mumenamena yayikayika yasansa baga baba oye yogera ebigambo nga kabona bakalaga nti jali wange kwekuti kutaddeko ekikomansa wanika omukono olage empeta eri ku mukono Mukama Katonda tusaayo omukwano gwawe n'obufumbo bwawe bwetukuze bwere omulamu obulungi buli ali wano ng'ali mu lusirika tusaba luggwewo tugenda okutambula okudda mu bifo byaffe tutuuse bulungi tukusaba ensi ennungi ensi eteredde tukumire ensi Uganda tukumire abakulembeze baffe tukumire kabaka Mukama Katonda tukumire bakyala baffe n'amaka gaffe n'abaana baffe tugirewo ekirwadde fenna tudde omulamu obulungi nga tweyagaza era tubisabye nga tuyita mu linnya lyo wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Over now to selector